Omwaka oguwedde Rebecca Naranga y'omu ku bantu abasaayo okusaba kwabwe ku mulimu gw'obusawo nga gulangiddwa ku disitulikiti y'e Kiryandongo. They asked me about the documents I had and I told them these documents all I have and I'm a qualified nurse. Naranga atubuulidde nti oluvannyuma yafulumira ku lukalala lw'abo abali basunsuddwamu. Wano yatuukirirwamu ku batuula kakiiko akagaba emirimu mu disitulikiti eno Severino Kaheru n'abaako omutema gw'ensimbi gwe yamusaba. They told me to pay some amount of money which was 2M. Olw'okuba yali amatiziddwa bulungi okufuna omulimu guno yagenda mu bamanerenda meewola ssente zino. Ebyembi omulimu teyagufuna nga ne gye yeewola amagoba geeyongera okkula. Emiliyoni 2 zeeyongera zayika mpaka emiliyoni 4 bayika kutwala ettaka lyange. Balitwala era nkagiramu awo n'omulimu ntagutungire. Gye yawa ssente zino Severino Kaheru akkiriza nti kituufu ssente zino yazifuna naye Naranga yazimuwa yeeyagalidde. I got the money and I didn't give the job. That was the problem. He gave the money herself. Severino agamba omulimu bwe gwagaana n'amuddizaayo emitwalo 5. So you gave her back how much? Half a million. Kati Severino ne banne bwe bazze bajja ssente ku bantu bagenda kukwatibwa. Amyuka RDC w'e Kiryandongo Samuel Mbabazi ategeezezza nga bwe batagenda kuttira liiso ku muntu yenna. Tugenda abakwata era mustandinge woni kyobola abantu bali kukola corruption alabenda akomyawo ssente ziri kubanga ali muntu ki mukyamu nnyo. Mbabazi agamba bazze bafuna okw'emulugunya okw'engeri eyo nga kati bagenda kutandika okunoonyereza era buli omwana akwatibwa wakukajjutuka. Muze ssente zo mu bwangu bawadde ennaku 10 zokka muze ssente zo ngenda abakwata. Ye akulira abakozi Martin Jachan naye avumiridde omuze guno era n'asaba buli yenna alina obujulizi nti yaggyibwako ssente ave yayogere. We are ready to prosecute, take disciplinary action on the culprit. Let them not go to camera and whatever. If they have not gotten the job and they have given money and bribed anybody, let them come directly to the office of the cow. Ebikolwa nga bino bivuddemu okussa abantu abakyamu ku mirimu naddala egya gavumenti olw'okubulwa okulondoolwa okutuufu.